Muletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era NDPA ku maaniina tekalina na kyekalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala apulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya. Minister of Labour kati genda olebalinge mu ttaka. Yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe n'olowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwe gwembwa bano be bembwa. Isma, you and Isma. Nkwagala ya Isma mu family yafe okusinga batewo ne mukyala wange kuba badde baluganda so automatically aba mukodome wange Isma. Sina kiyinza mwogerako kibi abadde musajja nga twagala nnyo ayagala nnyo mukyala wange kiyinza okukakasa era aveereddwako muganda aveereddwako mukwano gwe. Muganda ffe omukulu yomoti mwami wa Dokita Jajja Iculi omwezi okwebuuza ani gwayogera naye naye mukulu naye oli neighbor nawe? Si neighbor just balinze kulaba family basobola okulaba banatuwa omulambo tukuziika enkya sibangambye inshallah olumaliriza wano eno omulambo okutwala mu mochari enkyaba basobola okututa tukuziika so tubateekateeka kuziika olina ky'ogimanyiko sofa tetunnamba kubanga tetunnamanyi oba banaamutuwa n'omutuwa. Yes, so after here tujja kuba tukwatagana tujja kuba tubategeeza ku makya inshallah kuba ffe tukyaliwo paka ku makya tujja kuvaanira tugende nabo paka mulago. Kale tuyanze nnyo tweyanzege baganda baffe byembeera gye tulimu wano egenda mu maaso kubanga tukyali kusinga balagambyeko twagala okubanga tweyongera mpola mpola era nga bw'olengera bwe bitambula kakati tusanze ono kunnamawulire ate nga ali close. Assalamu alaikum. Bambi kitalinnya kya Isma nsaba Mungu amusonyiwe ebyamusuubako nayogeddeko naye Isma yesterday enkya si Sunday tubadde tulina interview. Ate mwe yali akakomawo wano e Uganda ng'avudde e Sweden nze muntu omu ku abo abasooka omukolako interview ne birthday nagiselebratinga naye y'omwaka guno nga tuli ne Fifi n'atusuubiza ebintu bingi bambi ng'agenda kukyusaamu ebintu bingi Isma so nze badde shock gyendi. Kiyinza okumujjukira mulamu bwe nga gwe abadde nnyo close naye kiki osobola okumujjukirako kyosobola probably kyetomanyiko? Abadde jolly Isma nga si ye muntu gw'okubira essimu n'atagikwata
n'ekirala badde akipinga time bw'akugamba nti ssaawa 4 ziba 4 badde mbimumanyiko ebyo era nga nange bw'aŋŋamba nnyo akipinga nnyo time ekirala badde ayogera nnyo ku mutabuliiki taata we recently abadde akaŋŋambako nti alina omukyala neneewunya ate nga abadde awangadde naye bambi nga myaka 10 yatugamba nti alina omukyala era interview abantu ebaddeyo ne bagiraba yakyogeramu nti alina omukyala. Kiki kyetuyigamu nga kufa bannamawulire okola nti Isma basically oyinza okugamba ayinza okukwata badde mainstream nga online publication ba bloggers niki kyosuubira kino kikitegeeza eri naddala famire y'abamawulire? Nze ng'omuntu ngizeemu kimu nti ebintu ebimu oba tubireke biyite just ebintu ebimu tubireke biyite ndowooza kuba abantu bano abamu ogenda okusanga leero nga bapositinze Isma nti afudde babadde alwanirira bennyini nga bye bagamba nti asirise teyejjusa kyokka ng'ojja kwesanga nti ate bye babadde bamupeka nti tuleetere lino eggulire oba twogerereyo kino ate nga be bantu be bamu abamugamba nti asirise teyejjusa. So sometimes amawulire tugakola nga tulina bye twagala okuwa information eyo oba bye twagala gatuukeko naye bye tuyamba bano nabo olumu betugamba nti tusakira amawulire gatuuke gye galina okutuuka ate bo ate bwe tufuna obuzibu ate wesanga nga ate tebajja kutubeererawo. Yes, kati tukole ago ge tulaba nti ffenna gatuyambira wamu bw'olaba nga galinako sayidi gye geekubiira for the sake of your life osobola okugaleka. Kyagenda maaso twagadde baneiba abamu mu kitundu abadduukiridde y'omu ku muganda ffe Bruno K twagala yatula ekikyamanyi ku Isma era ekikangwa kino kimusanze luddamu. Mbadde sayidi ze Nigeria nga mbadde ngeziraba kawala kange naye I think amawulire ngalabe ku Twitter waliwo journalist agasharinze nisooka gatwalage serious because leero twabadde tulina plan ezisinkana ne Isma kusanga 10 twabadde tugenda kusinkana barista ava bweru nga agala kututwalako nze ne Isma ku kyennyanja but namadde mugaye nze sirina maanyi gavuganja atambula naye but tetwasobodde sisinkana so ngalabye nenkubira barista nemubuuza omusembe kwogera ne Isma zazisaamuka nagamba kwe mu kitundu nemugamba awo nenzijako nenkuba esimu ya Isma ngeri busy nemuweza message nga blood are you fine ninga message egenda naye teryagiddamu badde ndi awo dakika 2 nampereza ekifaananyi nga nemanya kituufu kati awo nenkubira kyali wange nekubira kyali wafaamu singa obeera nayo kompyuta kakalaamu bakola program bagita kive Bulaaya kakalaamu naŋŋamba tuli wano ku scene so ekisoose okunyanguya wano because Isma mukwano gwange badde manyi maybe abantu bakyamulimu access mukuba kamera bifaananyi nga maybe njagala kujja tulabe engeri how we can protect him because he would do the same for all of us. But news to come already at least police is having the whole area egisazeeko he has been my neighbor and my friend. So kati you know being a neighbor and of course mwadeni mugenda nakumeetinga ku kyennyanja here and there which other plans do you have? Of course it's not more than fish in my opinion. We have a lot of business plans together. In most cases, doing deals are influencing the tukola naye. Recently, namulaga mukwano gwange nga ayagala tulange company y'ebifaananyi. Business we badde engejja mbadde era ng'ensookako. Ng'era mbadde nga mugamba Isma ninawo deal w'eki. Ng'ajja ne tusinkana ne tugenda ne tusinkana abantu bya influencing because he's a good marketer. Oh yeah, indeed. Yes. Kubanga tubadde tweyagaliza abadde anjagaliza naye mbadde mwagaliza ate abadde muganda wange nnyo nti Isma ye muntu asobola okundifendinga n'obulamu bwe like he can never involve himself in a conversation ng'omuntu ayogera against me. He will always take my side whether I'm wrong or right. Bwe gutyo omukwano gwaffe gubadde. Bruno, kyakuyiga ki ky'ofuna mu kino olwaleero
you know, she's really shocking buli muntu nga Isma atali nnyo nti ali okay fine commenting on politics you know ina opinion eze but kiki tuyigamu. I think we should all be, I think it's high time now I think we get cameras outside houses naddala kati abantu ababeera ekyanja ndaba amayumba agasinga malungi bantu beesobola. I think the landlords should also think of cameras outside homes, not only on the roads. Bantu are very cautious with their movements, but however nga ebintu bya death woman, when God says it's your day, there's nothing you can do about it. But also the lighting in this place nga wogira bambi. Exactly. Tabamanyi motawo okulirana wali akasawe ekyengulwawo wabadde akuba muzowe kati ajje wakakola ebibye bwatyo okusinza kwa eyewitness abadde yakayita otwayise na dakiika 2 amasasi ne gamukomererwa akabadde agamayitirivu ennyo bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kira kigula Isma ye musajja abadde awo opinion ezize ku bisi ebigenda mu maaso ne bwabirabamu nga ye awe kyakuwadde n'agamba bwe bwakiraba mu birimbi byayogerwa wano na wali naye abantu bangi abazzi wano wenjogerera baba neighbors babayolako